bakyala batano okuli wa NRM Florence Nebanda ngone muganda w'omubaka yafa Selina Nebanda owa FDC n'abalala basatu abataliko kibiina mu bajjidde buli omu awera nti ensonga ezimuyimirizaawo zezigenda okumuwanguza akalulu. Njagala kusaba abantu beegatte tugume kubanga ekyalo kyaffe kikyalina ebizibu bingi. Kyeboolaba nti njagala bantemu obwesigwe ngende enkola wamu ne gavumenti ya NRM etutaase ku bizibu etulina wano ebitaleejo. Nsaba abantu abanataleeja mwena mumpagire mukyala munaba kubanga nzize kugatta abantu kulaakulanya butaleeja kumalawo omulumulu bwonna obuliwo obwekweyawukanya ekikulu kye twagala kulaba nti butaleeja yaffe edda wamu tusobola ogikulaakulanya. Muna FDC Felista Namuhiriri essira alisizza ku kyakusitula mutindo naddala ogw'abakyala bawona okufiiranga mu ssanya. Nsuubira okubeera eddoboozi ly'abakyala eri gavumenti n'eri abantu abasobola otuwaako obuyambi nga nsuubira okusembeza ebyobulamu mu byalo. Ate ye Sarah Logose nga naye talina kibiina ayagala okuyamba okujja abantu mu bwavu obuludde nga bubatawaanya. Ngenda kutunuulira enkolagana y'abantu tugenda kufaayo nnyo okulaba nti abantu baffe bakolagana mu nkolagana eyo tumanyi nti tugenda kulaakulana naye nga mu ebyo ekikulu ennyo ngenda kutunuulira zino projects z'abakyala. Baraza ya Sabiiti ejjange ennaku z'omwezi 11 abantu b'e Butalejja lwe bagenda okusalawo omukyala gwe baagala okudda mu kifo ky'omugenzi Selina Nebanda Aliol eyafa ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Abantu benyumisawo babeho n'amasanyu.